njagala okutuusa okusiima kwange nti leero ndi wano mu kiti ky'omwogezi wa poliisi ya Uganda, naye nga badde njagala nsooke mpe okusiima kwange eri Inspector General of Police eyanteekamu obwesige nampa omulimu gw'okwogerera ekitongole kya poliisi. Ntwala akakisa kano okusiima mukama wange wenzilidde mu bigere, Senior Commissioner of Police Fred Enanga. Ettaffaali lyataddeko okuzimba ofiisi eno abadde musajja alina obumanyirivu, era njagala kusuubiza nti njagezaako nnyo kulaba nti mwebuuzaako nnyo okutambuza ofiisi empya eya PRO. Omulimu gwe ŋŋenda okutandika okutambuza era nga tutandise si gwe mulimu omwangu, naye njagala kubagumiriza nti njagezaako buli kimu ekisoboka gukola nga bwentuukiriza oba mu Luganda expectations nkiyite ebisuubizo nawa IGP, institution ya police n'abantu ba Uganda. Fourth Estate n'amawulire basuubiza nti engeri gye muli ensiga ekkulu mu kutambuza amawulire, okumanyisa eggwanga tujja kukwatanira wamu, era basuubiza nti ekyo sijja kukola ki, sijja kisuulirira. Mwebale.